mutukuvu ngase gyendi nsinza kusigala nga bwendi tyasumulula byonna ebyansiba obwedda asangula amaziga gange ayukumya byonna nsumululwa sinza kusigala nga bwendi. Mbanyiriza mikwano gyange, Mukama waffe yeebazibwe. Twebaza Katonda n'ataatuwadde omukisa gw'olwaleero okubeera abalamu. Oyo abaniridde omukka gwe tossa tumwebaza era tumuwa ekitiibwa n'amatendo tubimuddiza. Mbeebaza mwenna abawaayo obudde bwammwe, data wammwe ne muwuliriza ebigambo bino bye njogera. Mukama abampeera omukisa, mulabe omukisa mu mirimu gyammwe, mulabe omukono gwa Mukama mu bulamu bwammwe. Bambi muleete n'emikwano gyammwe bajje bawulire ku kigambo kya Mukama. Tugaziye omulimu gwa Katonda, tugaziye omulimu gwa Kristo, tubuulire enjiri mikwano gyange, tubunyise ekigambo kya Katonda. Erinnya lya Mukama lya Kristo Yesu lirabisibwe, limanyisibwe mu bantu bonna. Mukama abampeera omukisa. Omwoyo omutukuvu, waweebwa omwoyo omutukuvu bwe wakkiriza. Omwoyo omutukuvu ali wamu naawe. Tugenda kusoma mu bikolwa by'abatume, tuyingireko ne mu kitabo ky'Abaluumi. Omwoyo omutukuvu ono atuyamba mu ki? Omwoyo omutukuvu ono wa mugaso ki gye tuli? Bannange, omwoyo omutukuvu wa mugaso nnyo gye tuli. Omwoyo omutukuvu wa mugaso nnyo gye tuli. Tugenda kusoma mu kyawandiikibwa ekyabikolwa by'Abatume 19. Tugenda tandika nsoma ku lunyiriri lwa 2 paka ku mwoyo omutukuvu wanaatuluŋŋamiza, naye njagala wano paka ku lwokubiri. Bayibuli egambye nti awo olwatuuka Apolo bwe yali e Kolinso, Pawulo bwe yayitira mu njuyi eziri waggulu n'atuuka mu Efeso, n'asanga abayigirizwa abamu, n'abagamba nti mwaweebwa omwoyo omutukuvu bwe mwakkiriza. Kino ekibuuzo kyaffe abalokole, kino ekibuuzo kyaffe abali mu Kristo. Waweebwa omwoyo omutukuvu bwe wakkiriza? Pawulo abuuza ekibuuzo kino, nsuubira alina kye yalaba abantu bano b'ebikolwa byabwe baali bakola okusaba kwabwe bakyaki yabwe engeri gye yali erimu. Nsuubira n'ababuuza mwaweebwa omwoyo omutukuvu. Kubanga tuweebwa omwoyo omutukuvu waliwo ebirala ebituggyibwako, kugamba waliwo ebikolwa ebiba birina okusuulibwa. Tuba tulina ebintu ebimu bye tulina okusuula bwe tuba tulina omwoyo omutukuvu. Kati Pawulo yatuuka mu bantu bano, nsuubira n'alaba embeera zaabwe nga mu butuufu balina kye batalina. Kyava ababuuza mwaweebwa omwoyo omutukuvu bwe mwakkiriza? Ne bamugamba nti nedda, n'okuwulira tetumuwuliranga nti waliwo omwoyo omutukuvu. Abantu bangi tuli balokole naye nga tetunaba kujjuzibwa mwoyo omutukuvu, nga n'ebikolwa byaffe byennyini bitulaga tetuli balokole, n'ebikolwa byaffe byennyini bitulaga omwoyo omutukuvu tali naffe. So mulokole agenda owulira ekigambo kino weebuuze, waweebwa omwoyo omutukuvu, wajjuzibwa omwoyo omutukuvu? Kubanga abantu bano, Apolo yali mubuulizi wa njiri era ng'abuulira enjiri ya Kristo, naye Pawulo agenda okutuuka mu bantu bano nga mu butuufu nsuubira alina embeera gye yabalabamu, n'ababuuza mwaweebwa omwoyo omutukuvu bwe mwakkiriza? So tulina okuba nga twebuuza. Ebimu ebikolwa byaffe bitulaga nti tetulina mwoyo omutukuvu, kubanga tosobola kubeera n'omwoyo omutukuvu n'akuleka n'okola ekibi. Okitegeera? Omwoyo omutukuvu ye muntu atulungamya, ye muntu atubuulirira, ye muntu atumanyisa ekyokukola. Kubanga Yesu yagamba nti omwoyo omutukuvu oyo bw'alijja alibabuulira byonna ebyange, ne bye nabagambako alibibajjukiza. Kitegeeza omwoyo omutukuvu yatujjukiza buli kimu, ne Kristo kye yandyagadde okwogera naffe. Omwoyo omutukuvu yakitugamba, kubanga bw'osoma ekitabo kya Yokaana mu ssula ya 16 ng'okkirira wansi, Yesu yagamba nti omwoyo omutukuvu by'atugamba aba abijja eri Yesu, ate Yesu n'abijja eri Kitaffe.
Okitegeera so bwe tubeera n'omwoyo omutukuvu omwoyo omutukuvu ono atulungamya atuyamba okutulungamiza mu makubo ag'obutuukirivu so twebuuze waweebwa omwoyo omutukuvu nze naawe twajjuzibwa omwoyo omutukuvu okitegeera kubanga wano mugundi mu kitabo ky'Abaluumi essula ya 8 bayibuli egambye essula ya 8 olunyiri lwa 12 n'olw'13 osobola okulusoma paka ku lw'16 nenze ngenda kulonda mu bayibuli egambye nti ku lw'13 essula ya 8 Abaluumi 8 olunyiri lwa 13 lugambye nti kubanga bwe munaagobereranga omubiri mugenda kufa naye bwe munaafiisanga ebikolwa by'omubiri olw'omwoyo muliba balamu kitegeeza nti bwe tubeera mu bikolwa by'omubiri nga tukyakola ebikolwa by'omubiri tetulina mwoyo mutukuvu naye bwe tunaafiisa ebikolwa by'omubiri mwe muli obukaba mwe muli obwenzi mwe muli okwegomba mwe muli buli kafankunaali omubi kati bw'obifiisa ku lw'omwoyo omutukuvu oyo akuweereddwa n'ogamba nti nedda kansigaze omwoyo omutukuvu kansuule obwenzi buno ogenda kubeera mulamu naye ebikolwa by'obwenzi bigenda kutwala mu kufa ojja kugenda okwenda oyende ofunireyo endwadde ojja kugenda onywa omwenge otamiire emmotoka egenda kuyita tojja giraba ekutomedde ofudde okitegeeza ogenda mu kwegomba weegomba otuuke ng'obbye bakutte byebikolwa by'omubiri naye agambye bwe tunaabifiisanga ebyo ku lw'omwoyo omutukuvu tugenda kubeera balamu olw'14 lugambye nti kubanga bonna abakulemberwa omwoyo gwa Katonda ye mwoyo omutukuvu abakulemberwa omwoyo gwa Katonda abo be baana ba Katonda kitegeeza bwe tuba tulina omwoyo omutukuvu yatumanyisa nti tuli baana ba Katonda omwoyo omutukuvu yatwadaputinga n'atutwala n'atwanjula eri Katonda awo ne tulyoka tuzaalibwa mu bwakabaka bwa Katonda ne tubeera abaana naye ng'omwoyo omutukuvu ono yatuyisiza mu process eyo okutuuka okuyitibwa abaana ba Katonda so bwe tuba tetulina mwoyo omutukuvu tetunnabeera ku baana ba Katonda newankubadde tuli mu Kristo kubanga omwoyo omutukuvu ke kabonero akakuteesebwako okumanyika nti ddala oli mu bwakabaka bwa Katonda mwoyo omutukuvu ke kabonero akatumanyisa nti tuli baana ba Katonda kyova Bayibuli egambye nti abo abakulemberwa omwoyo gwa Katonda be baana ba Katonda so bwe tuba tetulina mwoyo mutukuvu tetunnaba kubeera baana ba Katonda tulina okuddayo tusabe tuweebwe omwoyo omutukuvu Yesu yagamba nti olaba mu aboonoonye ababi mumanyi okuwa abaana bammwe ebirabo ebirungi naye talisingawo nnyo kitamu ali mu ggulu okuwooya amusaba omwoyo omutukuvu so tulina okuba nga tusaba tumanyi bulungi nti okwogera ennimi oba ojjuziddwa omwoyo omutukuvu naye mukwano waliwo okubanga oyogera ennimi naye ng'omwoyo omutukuvu taliiwo nga wazikuraminga n'okolamu omwoyo omutukuvu ojja kwogera ennimi naye ojja kukola ensonga ntono nnyo ojja kukola ekibi omwoyo omutukuvu oyo akulumiriza oleme okwenenya agenda kulekera ennimi zo ozoogere yadde ebbali okitegeera so okwogera ennimi omuntu yenna asobola okwogera ennimi kubanga kati essaawa zino abantu bakuraminga agenda kweyagala nka pasita gundi ayogera nti rabababa naye n'agamba nti kangende nzijuziddwa omwoyo omutukuvu naye buli lw'obanga omanyi nti wajjuzibwa omwoyo omutukuvu oba olina okulumirirwa kw'ekibi oba olina omwoyo omutukuvu oyo aba akulumiriza olw'ekibi ekyasooka n'akulumiriza n'akugamba tokikola kati gwe bw'ogenda n'okikola n'addamu n'akulumiriza ekibi okyemusango n'ogamba okikoze oli mubbi kola bw'oti kati awo w'ovira n'okwenenya n'omanya nti ddala mu butuufu nina omwoyo omutukuvu okitegeera so omwoyo omutukuvu ono yatuleetera yatufuula yatumanyisa okubeera abaana ba Katonda okitegeera yatumanyisa okubeera abaana ba Katonda olunyiri lwa 15 n'agamba nti kubanga temwaweebwa nate omwoyo gwa Katonda temwaweebwa omwoyo gwa buddu okutya naye mwaweebwa omwoyo ow'okufuuka abaana atukaabya nti abba father omwoyo gwe twaweebwa nti tetwaweebwa mwoyo wa buddu wa kutya omwoyo gw'obuddu ogw'okutya gwe gwa sitaani kubanga sitaani ajja n'okutya naye bw'obeera n'omwoyo omutukuvu
obeera mwana wa Katonda kitegeeza oba ogenda kuba mu mutima gwo oba ogenda kuba ng'okaabirira Katonda, kubanga buli mwana akaabirira taata we akaabirira maama we. Kitegeeza omwoyo omutukuvu ono yatuyamba okubeera nga tuli baana ba Katonda. So baganda bange tulina okuba nga tuweebwa omwoyo omutukuvu kubanga ke kabonero akatuteesebwako ng'omusingo. Okitegeera olunyiri lw'16 tuli mu Baluumi 8 olunyiri lw'16 lugambye omwoyo yennyini wamu n'omwoyo gwaffe ategeeza nga tuli baana ba Katonda, nti omwoyo wa Kristo omwoyo omutukuvu n'omwoyo gwaffe yatutegeeza nti tuli baana ba Katonda. Omwoyo omutukuvu yatutegeeza nti tuli baana ba Katonda. So muganda wange wajjuzibwa omwoyo omutukuvu bwe wakkiriza, ogenda kusoma gundi Bikolwa by'Abatume ono ojja kutegeera abantu bano benjogerako. Waweebwa omwoyo omutukuvu bwe wakkiriza, kubanga Bayibuli agambye nti omwoyo omutukuvu yatutegeeza nga tuli baana ba Katonda. So okubeera n'omwoyo omutukuvu kintu kikulu nnyo. Twetaaga omwoyo omutukuvu, ekkanisa yeetaaga omwoyo omutukuvu, kubanga omwoyo omutukuvu oyo yatutambuza, yatulungamya, yatukulembera. Bayibuli egambye nti kubanga abakulembera omwoyo gwa Katonda be baana ba Katonda. Kitegeeza tukulemberwa omwoyo omutukuvu. Bayibuli yagambye nti omulyango Yesu gwe mulyango, omuntu bw'ayingira omwalokoka, ayingira n'afuluma n'alaba eddundiro. Kati bwe tuyingira mu Kristo Yesu atukwasa omwoyo omutukuvu n'atwongerayo. So baganda bange waweebwa omwoyo omutukuvu bwe wakkiriza, nze naawe twaweebwa omwoyo omutukuvu bwe twakkiriza, kubanga Bayibuli egambye olunyiri lwa 26 tuli mu Baluumi 8 olunyiri lwa 26 agambye nti era bwe kityo omwoyo atubeera mu bunafu bwaffe, kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira, naye omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutenkanika. Omwoyo omutukuvu alina paati nnene gy'akola mu bulamu bwaffe, alina paati nnene gy'akola mu kusaba kwaffe. Bayibuli egamba nti yatuwolereza. Omwoyo omutukuvu oyo yagenda n'ayimira mu maaso ga Katonda n'akweraga bannaye, Mukama saasira Ruuthi. Kristo naye tatudde n'agamba saasira mwana wo musaasire. So tulina okuba nga tuweebwa omwoyo omutukuvu. Bayibuli egamba nti bwe twakkiriza ne tuwulira enjiri ey'amazima eya Kristo ne tuweebwa akabonero ak'omwoyo, ne tuteekebwako akabonero ak'omwoyo omutukuvu ng'omusingo. Okitegeera okubeera abasika mu bwakabaka. Kati omwoyo omutukuvu bwe tuba tetumulina tuli bwereere, tuli mpewo, tetunaba kulokoka, tetunaba kukkiriza Kristo bwe tuba tetulina mwoyo omutukuvu. Bw'aba Kristo yagamba nti nze bwe sigenda omwoyo omutukuvu talijja, n'agamba omwoyo omutukuvu oyo anaabalungamyanga mu mazima gonna. Kitegeeza twetaaga omwoyo omutukuvu okutambulira mu kkubo lya Katonda. Twetaaga omwoyo omutukuvu atukulembere. So baganda bange tusabe, tuddeyo twegayire Mukama atujjuze omwoyo omutukuvu, kubanga omwoyo omutukuvu kyekyokulwanyisa kye tulina, kyekyokulungamizibwa. Omwoyo omutukuvu ojja kulaba omusajja omwegomba ajja kugamba togeza, omusajja oyo ajja kujja kukwana, naye omwoyo omutukuvu agenda kuba akulumiza kugamba tokikola, tomwagala muleke. Kati gwe bw'owaliriza n'ogenda n'omwagala, omwoyo omutukuvu era asigala waakulumiriza. Okoze kyaki? Oli mwenzi, oli mubbi. Kati okulumiriza okwo ne kukuleetera okwenenya n'osonya. Naye bw'olemera mu kibi ekyo n'oteenenya kibi ekyo, omwoyo omutukuvu akuvaako. Tuli bangi nga tukyabuulira enjiri, naye ng'omwoyo omutukuvu yagenda yatulumiriza olw'obutuukirivu ne tutawulira, n'atulumiriza olw'omusango, olw'ekibi ne tuteenenya, n'agamba gwe nkutadde. Abamu tuli mu bulokole naye nga tetulina mwoyo mutukuvu. Okitegeera? Naye nga tukyali mu bulokole. So Bayibuli egamba nti omwoyo omutukuvu yatufuula okubeera abaana ba Katonda. So baganda bange tusabe Mukama atujjuze omwoyo omutukuvu. Bayibuli Yesu agambye nti talisingawo nnyo okuwooya amusaba omwoyo omutukuvu. So tulina okusaba tujjuzibwe omwoyo omutukuvu. Apolo, Bayibuli egamba nti Apolo yali abuulira enjiri
Bitegere yali abuulira enjiri nga mugezigezi mu byawandiikibwa ng'ayaka mu mwoyo naye ng'abuliddwa ekkubo lya Kristo. Bitegere kyokka nga yali abuulira ekigambo naye ng'abuliddwa ekkubo lya Kristo. Pawulo atuuka mu bano ba Apolo baabuuliddemu nga tebalina mwoyo mutukuvu nga tebamuwuliranko. Kitegeeza ne Apolo yali asoma ebyawandiikibwa ng'abuulira ebyawandiikibwa nga mugezigezi mu byawandiikibwa ng'ayaka mu mwoyo naye nga talina mwoyo mutukuvu. Paka bwe yasanga Akula ne Priskila ne bamutwala eri abayigizwa ne bamusomesa ne bamuteekako nsubira emikono n'ajjula omwoyo omutukuvu. So twetaaga omwoyo omutukuvu mu lugendo lw'obulokozi okutugondera. Obulokole bukalubye kubanga tetulina mwoyo mutukuvu. Obuweereza bukalubye kubanga tetulina mwoyo mutukuvu. Amakanisa gaweebuse kubanga tetulina mwoyo mutukuvu. Abasumba bagudde kubanga tebalina mwoyo mutukuvu. Ekyoto ky'omwoyo omutukuvu kyazikira. So tulina okusaba Katonda addemu atukoleeze, atuwe omwoyo omutukuvu atukoleeze. Bwe tunaba n'omwoyo omutukuvu obulokole bugenda kugonda. Tugenda kuddamu tutambule ng'abaana ab'omusana. Tugenda kuddamu tukole ebikolo eby'omusana nga tetuli mu bintu bino bya kibi. Tugenda kuddamu tufiirize emibiri gyaffe. Naye bwe tunaaba nga tuli mu bulokole ate nga tukyagoberera omubiri tetulina mwoyo mutukuvu. Mbaagala nnyo baganda bange, nsaba Mukama atujjuze omwoyo mutukuvu atulungamye. Oyo agenda ke kabonero akagenda nga ne bwe tuba tutuuse mu maaso ga Katonda ajja kututunulako obutunuzi agambe nti mu butuufu ono alina akabonero k'omwoyo omutukuvu mwana wange. Kubanga Bayibuli egamba omwoyo omutukuvu yatufuula okuyitibwa abaana, yatutegeeza nti tuli baana ba Katonda. Okitegeera? So twetaaga omwoyo omutukuvu. Mukwano gwange bwewakkiriza waweebwa omwoyo omutukuvu bwe wakkiriza wajjuzibwa omwoyo omutukuvu. Ennimi ozoogera naye nannyini nnimi ezo akyaliwo. Nannyini nnimi ezo z'oyogera akyaliwo. Waddembe okukuleka n'oyogera ennimi zo naye nga taliiwo. Sawulo yasigaza ekitiibwa ky'obwakabaka naye nga Mukama taliiwo. So Katonda waddembe okulekera ebitiibwa byo nadda ebbali n'osigala ku katuuti ng'obuulira enjiri naye nga nannyini kigambo ekyo nga taliiwo. So mbuuza, waweebwa omwoyo omutukuvu bwe wakkiriza? Mukama abampeera omukisa. Mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Be blessed. I wish you a blessed day. God loves you. Thank you.